Tubete tukibaka tushobora mu kisawa tugoma kisawe ngatandika ekisawe kino twakomo mu lutalo mu 1996 ng'ekisawe kyaffe kino wekiri naye nga kiriko ab'ebibanja baali baliko webalima abamu bakoma kugoolaawo atunda ekitundu ekyo okuma ku kisaawe bwe yaguza n'ayiwa buloka nnyingi n'omusenyu mungi abasimatooyaawo nanyi ttaka emwamisebwa mukadde waffe n'agamba osaagala omuntu yenna awo akisaawe era omukyala lyaguzeewo wali wano ne balagira yali amuguziza amugyewo amutwala mu kifo kye awalala era omukyala oyo omuzeyibula n'ajjawo omukyala oyo n'amutwala n'amuteka omwanga wali ennyumba yole lwaleero mwamisa empipa n'ampita nga kikyamala ekitundu eyaliwo n'agamba ekifo ekyo njagala kisaawe kibeere kigazi nga kiriko ebyemizanyo byonna waliwo osambire omupiira ogw'ebigere ababaka nga babaka netenaku eri n'abadduka emisinde nga badduka ne tubeeraawo ng'ekisaawe kyonna emizanyo naddala okukolebwa obulungi gatulina mutawaana gwonna bwe tubadde awo ne tumugamba naye sebo ekisaawe kino twagala tufune ekyapa kyakyo tugamba mwamisempeebwa n'agamba nti mwe tuli mu 2000 awo mu 2010 awo bwe batyawo n'agamba nedda mutumina ssente ng'abeekyalo naye leeta olukiiko lwo bwe mukola ebyemizannyo tulabe kye tuzaako
netwala mwamiseki wali awo museko yimukako mwami kabwe togenda naye mwami kabwe yimukako n'abalala mwami Ssempebwa n'agamba kati njagala mulondemu kyamali w'emizannyo ku kitundu netugenda mwami Sekiriwo nga kyamali w'emizannyo era mwami Ssempebwa n'abatukwasa ekifo kyonna nga bali amatabogo nyumba bakubyeko nga tuyita mu mwanga awo neno tuyita eno kakati mwami Ssempebwa n'agamba mmwe tenga abantu wange tumira sente nze muzadde wammwe nja kufuna omusave wange ajja kuba ekifo kyonna tutali kukola ku byekyapa era ssebo omusave mwami Ddungu Lwanyaga yajja ku kifo kino oluvamulagidde akube n'ekyekereziya yeyo n'abikuba n'akola sikeeki nga sikeeki ekifo kino yeeno aba tukyagenda mu maaso n'ebyo 2014 mukadde waffe n'afa mwami Ssempebwa atuwaddeko document y'ekifo kino nga tetulina kiwandiko kyonna olwo kati ekisaawe ekifo kikwasa ani mu butongole olwo ekifo wakiwaddeko yagamba ekifo kino nkiwadde komite y'ebuwambo nga tawandiise kantu konna tetuwandiikira naye ssebo nzija akati mwami Ssempebwa wafudde netugamba tukoze tutya netuuza enkiiko netuwandiikira bisweta olwo bebalonze mwami Bazannye bebasigire be bwetumuwandiikira tumutegeeza ekifo kino mwami Bazannye mu 2017 yatuddamu n'otuwa ebbaluwa ng'akakasala ekifo kya Buwambo sebo ebbaluwa yeeyo n'agituwandiikira n'agituwa era bakakasa ekifo kyapimibwa likazi 2 ne desimolo 62 n'akakasa nti kya Buwambo komite kyakola bya mizannyo kyona kyona nga kiri wamu nga tumaze okufuna ebbaluwa eyo twafunamu okutaataaganyamuko bannakigwanyizi nga bagamba nti ate wali mulirwana abaguziza ekifo wano wennyini abantu abo netubagamba temujja kukibeeramu ne bagendeka omukulu eyatuwa ebbaluwa eno akyali mulamu mwami Bazannye wali mulamu abantu tugamba abantu abo tetubakkiriza kubeera ku kifo kisaawe ne badduka akasangati ne bampawaabira bakiyambalira ekitundu yali ebiseera ebyo ne bannange bwetuwaabira ne batuwa ebbaluwa ezituyita ku poliisi ne tugamba ensonga zino za community twogenda RDC mukyala Mbabazi era mukyala Mbabazi n'awandiika ebbaluwa ku eri kuno mukyala Mbabazi n'awandiika ebbaluwa eyo n'ayita abantu abaali egwanyiza okutwala ekifo kino n'atuwa meeting naza nnaku 2 nga bagamba nti ate omwana wuli gwe bagoba wano yabaguzizaawo bamuyita Nsimbe naye Kagga Richard n'abantu ne babayita Kasanga wa RDC abantu badduka mu nsiko tebalabikako RDC n'agamba mulaba nga baga kutwalawo naye ndebera kali abazimba simbiwo ebikondo mbwe mulawo waabwe
kati mukyala Mbabazi n'agamba ekifo ekyo nga bwakibagabira. Aliwa Wadimba okuva wano ogenda kusimu abashoti ko omala kunsaba okuva wano kati oba okwogera kusimu omala kunsaba owulidde tova waawo omala kunsaba kiwulidde nani oyo asitoka hapo bwe tutuuka nga RDC asalawo ebbaluwa gye mulabye ng'asalawo nti ekitundu kyonna kya buwambo kubanga mwami Wadimba ne Kigonya baalemwa okutwalayo obujulizi era mu lukiiko olwo nga tuli ewa RDC kyenzijukira mwami Kigonya ne mwami Wadimba baavuma nnyo Ali ne bamugamba ebintu byekyalo tabimanyi biki naye abikoze eki abyeyingizaamu Ali oyo kansala RDC n'ategeeza nga kubanga twasituka nze chairman Mukiibi chairman Kabuye chairman Sekiro twatambulira ennaku 4 eza buli lunaku bwe tumaliriza RDC n'atuwa ekipapula ekyo ffe ne tumanya nti ettaka lya ekibanja oba ekisaawe kyaffe kaakati mu kubazzaako emabega ate ne Kigonya ne Wadimba abaali babba awantu wano ate nabo baatuyamba mbuuza watya Wadimba baba babba awantu wano nga tugamba Sempeewa nze kennyini nga mukubira essimu nga ntegeeza nti nzija ku lusozi nga nva gye twali nga tumulumba nga tumugamba muzeeyi bazannye nga tumugamba abasajja batufuukidde ekizibu nga tetulina kiwandiiko sopasinkana mwonna bino ebyogeddwa nzisikaanya nabyo ng'omutesitesi w'omupiira obulamu bwange ekiba nga perimita y'ekisaawe eyita eri banayenze kyenteesa banasajja ekubawakwati bawalizi ya myaka 10 bakulaakulanyawo bamala okulaakulanyawo sente ezivaawo zidde ku kisaawe n'enkulaakulana yakyo yonna so sigamba nti bino ebyali zitusalako kutuusa wali eri tupime ettaka lyaffe lyonna ng'ekisaawe ekimalayo tumanye tulimyeko enkulaakulana evaamu oba era wakikozesa sente eziva wali eri zijje zituyambe ku ttiimu ya buwambo n'okulaakulanya ekisaawe so sigamba mbu tyali tumale okukola ekyapa tosobola sonda mitwalo 5 ffenna ne tugula ekyapa ky'abaana abange okusinga okugaba ettaka lyaffe lyonna ligende empaka ery'emmanga sigadde nze Haruna sikanya na kyakusala ku ttaka lya kisaawe wadde n'omulundi n'ogumu sebo nze Ruth Sekiriwo mwami wange naye nze ntuula wano buwambo yatulaba Bitembe kati nze maze wano emyaka 18 kati sebo ekisaawe ky'abawala Sebalijja yayimirira wali ng'abawala beebuusiza wali najja n'atuteeka wali ndi netball up to now starter ffe tulagawa owabakyala Buwambo Trading Center ate chairman w'enaali mu Buwambo. Ebibuuzo byange biyinza okuba 2 oba 3. Ensonga esooka ssentebe yannyonnyodde bulungi jjajja waffe Kintu yatuwa ekifo Sebalijja Sempeebwa n'addawo era n'akakasa nti kyaki kya community bazanye naye n'addawo n'akakasa nti kyaki kya community kaakati mbuuza bw'oba wanjazika olugoye kubanga adimini agambye bw'oba tolina buwandiike na bwannannyini oba oli kuki kungulu mbuuza bw'oba wanjazika olugoye luno nga walunjazika nti lukuume oba ogira olwambala oba olutwala tontegeezaako ngera maama Nabibubu bwagambye nze njagala kwegayirira abantu bano mwami Gunde n'atugamba yajja 2018 ate gwe nojja n'osalawo obutayamba community kugibonyaabonya kyekyennaku mu Uganda nze nyina kyensaba mwami Kateeba abantu bazzeeyo mu ofiisi yo basaba okulaakulanya Buwambo tetuli baavu tusobola okugula emigabo egikulaakulanya ekifo ekyo era nsaba community eweebwa obuvunaanyizibwa okulaakulanyawo okusookera ddala ekyokubiri ssebo bwe baali bagaba ekisaawe kino waliwo abakulembeze keberabidde nze taata wange yagyogeranga
ekisawo kino we baali bawaayo obuwandiike Ike Ssempeebwa bwe yali akakasa yagamba tajja kukkiriza nga Chairman Mutebi ow'e Namakonkome tamulaba. Era ssebo RDC Chairman Mutebi y'omu ku bantu Mwami Kateeba balina okuteeka kuba alina okufuna ekyapa ky'ekifo kye kino. Kalwaki bagamba godi kibateekako ab'ekisaawe baali batwala saidi yange nengenda mu kooti nempaaba naye nga sobola wabira bakisaawe kuba tebalinawo ttaka. Lwaki tebalinawo ttaka? Ab'ekisaawe babazika bwazisi kuzambira omupiira tebalinawo ttaka. Nawaabira emisango mu kooti balala nawaabira ba administrator ba estate eno bagala kutwala ekisaawe batwalemu newange waliwe wange gwani yaguza eyanguza omuyita Kagali Kyaddi yaani oyo mutuuze oba ku kyalo yafuna waatya yajjanga atunda okubira emanga mpaka ebajjanga batunda wagula mu bbanga ki? Nina emyaka 4 ejo nagula mu 10 ezo kitegeeza maze emyaka nga 2 ndaga muntu eraga myaka 4 nze simanyi ze nina emyaka 4 5 bwe yakakuleeta bakabeera manyi baleete abakebeera obukulu bw'omuntu gyebiri tekinologi bw'ogenda katale wa n'oyambuka omusajja oyo ali awo oweze emyaka 4 5 ombuuza genda mu kooti wagambe sijuwe oba kuwuza naye ekirala nekana kunjagala okateekeko munnamawulire kubanga okola bulungi okukwata amawulire ago. RDC talina buyinza bujja ku kibanja kya muntu ng'ensonga ziri mu kooti n'atowa order nti bajjewo ebikondo takiriiyo. Abo amateeka bagatwalira mu ngalo. Wali si wa RDC wange nagulawo ensonga kinawaba mu kooti epuruvinge oba nannyini ani nannyini omutuufu. Waliwo liizi empapula za liizi zitumize wakabazi Kateeba byabadde annyonnyola waliwo liizi abantu bano wandirekise ne batangaaza n'abatagadde batangaaza kambireke ekibanja kyo ekiri mu kisaawe. Ekibanja kyange tekiri mu kisaawe. Ekibanja kyange wekiri wali nwanagana n'abantu babayita okuva wali okudda emmanga awo bali batema ebikondo babagambe babijje awo okuva kuli okukkirira emmanga ku kkubo nimaka tuyisituukayo wali eri yetu erina bansaba yeri futi 7 aliwa mukulu Kateeba ekilizi yakafuluma myezi 3 waliwo akafuluma ekyapa myezi 3 kiri kirala ne kino kirala afande kyo tutegeera nagenda wannannyini ttaka nga mugamba bampandika ebbaluwa neegule nga sirina ssente njirina ono yadiminismukulu Kateeba ono mubadde mumumanyi nti alina wano ekibanja endagano nazikulaga bakakase nti sizikulaga. Ono wa Ddimba nasooka genda naye mu kooti mu mwaka gwa 2021 nga tugenda waggulu akaayana waggulu n'ennyina nti twasenda mwogoye bwajja ne tumusasula obukadde 3 bwajja we yawambira Lwanyaga wali sijjukira mwaka bulungi yenne Kigonya aliwo so leka tuwuliziganye kati bwayawamba ploti ya Lwanyaga nga bakolagana n'omubbi w'ettaka omulala gwe bayita Nsobya Emmanuel taliwo wano yeeyita looya naye tagendangayo taliwo
kati sindika y'omuntu lino ettaka erya Sempala alina okuba gyali kubanga ndudde empando linga ensonga ezo nazo. So bwe bamala okuwamba oyo mbadde mbuuzizza nti ono omwami omumanyi nti awalinawo ekibanja wano wo talinaawo yadde empeke yakyo kubanga ekibanja ekikakasa ekibanja era olw'ekibanja bw'asowagana ne munne baddukira wa nannyini ttaka. Kitegeeza nti nze mmanyi ab'ebibanja n'abatali. Bw'oba tosasulangako busuulu nga teweregisitaringangako nga nnyini kibanja awo oba ng'oyina byoya byanswa era nga bwe mbagambye yawaggula $15,000,000 nga mwenna mumanyi nti mwaka gwa 2000 yiika y'ettaka wano yali ya $2,000,000. Ndowooza olaba so kati ngenda sooka kutegeeza nti natekinga charge Patrick Kateeba lyerinnya lyange nkolanga in charge wa estate ya Sempebwa. Wagenda kuteekebwawo IKK Sempebwa Health and Sports Arena, kifo kya byamizannyo, si mayumba ga kupangisibwa. Naye nga administration ya Sempebwa kyetulwanyeeko nti ekisaawe ekikunganyirwamu abantu ab'ekyalo n'amasomero kyo kisigaddawo tekigenda kukwatibwako. Oli waddembe kyenjogera bwe kikusanyusa okukuba engalo bwe kinyiiza n'osigala ng'onyiza. N'olwekyo bwana RDC n'abatuuze ne ttiimu nga gy'oze nayo, ekifo ekyaweebwayo kyakuteekebwako ekisaawe ekiyitibwa artificial turf. Ekigendererwa oba omwoyo gwa administrators ba estate ya IKK kugendererwa nti oyo omusajja omukulu atagenda kusobola kujja kudduka mu kisaawe ekinene, asobola okuzanyira mu kasaawe kali akatono. Wagenda kuteekebwawo kisaawe n'olwekyo n'okubiri mwami wa Ddimba bwe yagulirawo mu mwaka gw'2000 bwe naextractinze biodata ye mu nnira yagulawo $15,000,000 ng'alina emyaka 13. Era maze tumaze okuinstructinga ba lawyers baffe aba estate. Omusango ogwo tetugwagala mediation, tetugwagala muki, gugende mu maaso ngumusinge muteekeko costs bamukomitinge mu civil prison. Wagenda okutegeerera ekyokubiri RDC ne ttiimu yo bwana wa Ddimba muyinako ebiwandiiko ebibiri. Ekisooka tayito yakyo bweyamo nga yeeyama obutaddamu kuinterferinga mu estate ya IKK Sempebwa. Era eyo document mwami Ssemugabo oyo akulya emabega asobola okugijulira. Awo we bagenda ne bawambira polisi ya mwami Lwanyaga mu tawuni awo. N'olwekyo obubbi bwa wa Ddimba ne banne tuludde tulwanagana nabwe nga estate ya IKK Sempebwa. N'olwekyo nagenze kulaba n'omwana eya witnessinga ku ndagaano ya wa Ddimba ng'akola mu 2000 gwe bayita nswa gwe ta extracting ze biodata ye yawa obujulizi oba yabeera witness ng'alina emyaka 8.
n'olwekyo ne bw'oba olina okubbira mu kyano gy'olaba nga tegenda kuweebuula na kukuswaza. Naye nga nze kyensobola okubakakasa abatuuze b'e Buwambo, ekisaawe nze wenyimiridde, kubanga bwe baawa ekisaawe, omuntu eyawa ekisaawe y'omu awadde ekereziya, si bwe kiri? Eno ekereziya bwe yali epunta ekyapa kyayo, kitegerekese, waliwo inchi ezayingira mu ttaka eryalina okubeera eryaki? Ate yo negenda speed okukulembera abalala okufuna ekyapa kyayo. Ekyokubiri RDC ne ttiimu yo njala okutegeeza oba bategeeza nti administration ya EKK ezegaba amataka twakava kuwa ekyapa Buwambo Health Center 4 eka 2.4 twagabira University wa MCA acres 50 CD twajiwa ettaka Buwambo Primary School ne tujiwa ettaka polisi ekyapa kyayo twakiteekayo onasobola okukijulira. N'olwekyo ensonga eno ekyabulawo ey'ekisaawe kwetereeza kukola ki? Kubanga bw'oba teweetereezezza n'osigala ng'olwana nga tolina bwanannyini oba oli kungulu, kuba mu Buganda tugamba nkwatiraako tekikufuula mu mbowa. N'olwekyo nze bw'oŋŋamba nti oyagala obwannannyini, nga obwannannyini bw'ompadde tebuliiwo, kubanga bw'oba ompa obwannannyini bwana RDC ne banno, kino ekisaawe kyali kitundiddwako. Ndi mu kubagamba kyali kitundiddwako, era mwawulira amawulire agagamba nti Mwami Kamogo aguze ekisaawe. Era abo bwe mwagala nzire mu nkwate mpeereza obwannannyini bw'ekisaawe. Oba mpulira? N'olwekyo mutuule, bwe kiba kyetaaga Nansana nga municipality yeewandiikire ba SBA administrators b'estate okufuna obuki? Obwannannyini. Naye obwannannyini sigenda bbuwa muntu sekiki? Mwebale nnyo, mwebalire. Kati nga sinnayita minisita kubanga nsobola okumuyita ne bwabanca najja wano. No, minisita w'ettaka Mayanja, I can bring him here. Ne bwe kiba nca, I just call it, mine is a call away and he comes here. Naye nga tetunnayita Mayanja, bano bayogeddemu bulungi. Gwenda bakonda tulimu. Ate bayina wempuliranga n'obusungu nina bungi, nyinza okuva wano nga waddimba nonani gamba kutte, naye ali waliwo kali akawandiiko sinnakakasa oba kituufu kava ku mukooti oba yagenze ku NASA. Wanze okutegeera nti ekiwandiiko kituufu nina okukiraba nga kiri authentic, nga kirina court seal, bagiyita court seal, that stamp there. So naye waddimba gwe bw'oteddeko ojagenda mu muliro ogutazikira. Tosobola kujja ku kisaawe mu kisaawe kya community n'otandika okukiremingako ekibanja. Biva mu bya kooti nze tennaba kuntegeeza. N'okujja wano okusoma ekiwandiiko kya kooti ebeera prosesi, naye ndyoka mbiyingiramu, si gwe kuleeta kibaluwa kyekyo mb'oli mu kooti n'entegeera mb'oli mu kooti. Bitambula ne bigenda ekiwandiiko bwe kiva mu kooti bakikuwa n'okitwala ewa IGP n'awandiikira Kempi Commander n'awandiikira RPC n'awandiikira DPC n'akindeetera ne tukyanjula mu District Security Committee. Kati wano ebiriwo biboozibozi bya kumalwa, oba oli mu kooti oba oli wasirina kyemmanyi. Nange oyo nkola naye, jangu eno ssebo toyimirireeyo, jangu otuule wano mu ntebe yange ondiraane. Ono omusajja oyo Haja akulira emizikiti 76, kati bw'abeereyo ng'ayimiridde mba mpulira ennaku y'amaanyi.
ye defense atule bwenti bwengenda okugaidinga tuuliziganye bulungi kubanga at the end of the day nencha ngenda kudda mu nsonga zino kati zifuuse nsonga za office ya RDC ekisooka tukiriziganye bwe kibanga kyekigenda okukola ki okutuyamba nga mukulemberwa kyama kubanga ono mwagadde nnyo bambi musajja mulambulukufu era bw'oba ayogera owulira nti bw'aba ayogera owulira nti alina omutima ogwagala community. Ono ye muzira waffe ono. Ngenda basaba abatuuze abalungi, ngenda basaba engeri gye mwabadde n'empisa ate engeri gye muzze wano nga mwagala tumalize ensonga eno mu bulungi, ngenda kubasaba kuono mulondereko abantu abalala 9 babeere bameka 10 batuule n'aba estate batuule naki kyetwagala ffe twagala ekisaawe kya community kibeere naki n'ekyapa tukirigistaringe nga Buwambo community playground. Yadona tunyigirizaamu nnyo naye kyetwagala kyapa abaana baffe ne community babeerenga n'ekifo kye basobola okukola ki okusambira omupiira n'okola exercise ne meeting endala nga bwe zigenda okukola ki naye nakali akantu katwala ndaba nakeera kalungi kayamba community naye tekagenda kuba kaffe kaabwe ali ffe twagala ekyaffe kibeere naki naye ensobi gye bakola eyasooka kwe kujja ne bakola ebyabwe nga tebainvolvinze ki community ekyo kyali kibi nnyo naye nga bwe yeetonze chairman ono tumuteekeko abantu abalala bameka 9 babeere 10 enteeseganya z'okufuna ekyapa zitwale ennaku mmeka ezo ntono enteeseganya za komiti ya community ne ba administrator zitandike leero mmeka tutandike nga 1 Ogwokuna tumale nga 1 Ogwokutaano nga 3 luliba lwakumeka munkebere ku kalenda luliba lwakumeka luliba lwakutaano 3rd May 3rd nga 3 luliba lwakutaano nga May ate eriba Easter eriba Sunday njagala tukebere Friday esooka mu May kale tulabe Friday ya wiki eddako teribale gundi eribaki okay kati tukiriziganye nti tukomewo wano zibanga meka tukiriziganye nti tukomewo wano fenna nga 8 Ogwokumeka Ogwokutaano President Soya zini nga 12 itusobola okudda wano nga 8 President ajja kulayira nga 12 naye ffe tusobola okuddako wano nga mmeka olw'obukulu bw'ensonga eno tugiwa okuteeseganya tukuwadde omwezi lwakuba ensonga gye tuliko nkulu nnyo twagala bano bwe babanga beboogera si bya buyaaye si bya bulimba bekomiitinge buli kye boogera bakiteeke mu buwandiike batukakase nti bagenda kutandikira ku prosesi yaki y'ekyapa twagala ekyapa ekya Buwambo community playground naye enteeseganya azikulira yono omusajja omuzira so obadde omukisa gunene naye mbadde njagala kugenda ya mwami chairman gye mbadde njolekera nanga gye njagala okubuuzaako nti bateeka wali baliwo gwe baguzawo ne bamugjawo nga mwami Sempe bwagamba wakisaawe
so nga njagala batulambulira ekiyamaani oyo yamanyisa bwe kitambula atulambulira ekisaawe bwe kyali kitambula kyonna kyonna ettaka bwe litambula so tulaba me badde batwalako kibatwala kisaawe IRDC tuyanze okuwunyisa guno kyemmanyi mitingi eginavaamu ekiki ekirungi nze nno kuno kuteesa kwange kubanga tukimye weforward ensonga esooka mwami IRDC mwambi bazannye ye musika wa Sempeebwa wabula kitaawe Kacyomugenzi alina ebintu bingi byagaba ekisooka yatuwa ettaka lya Benkasi n'aliwa abantu abamu n'abatekanye mu kyapa ettaka eryo lyagenda netuba ku nsonga enda neetowa ettaka ly'abavubuka lyakwekulakulanya n'aliwa abantu abamu mu kyapa ettaka eryo likola ki erigenda mwami Sempeebwa y'omu mwami Sempeebwa n'addamu n'atuwa ettaka lya Katale kansala y'obulagulako ekitundu era likola ki erigenda nze nteesa bwenti enteekateeka y'ekisaawe twakirinawo kiwandiiko kyonna mwami Kateeba wekibanga waliwo obusobozi kubanga kiyinza okuddirira ekisaawe ekiteeka mu ba board of trustees we balivaawo abaana baliddawo tetuli sure nti ekisaawe ekyo kigikumbibwa nteesa bwenti nti ekisaawe kino kiba kisobodde okuddamu nga olaba eddwaliro kuba eddwaliro tebalijjangako yadde kwota jidde mu manya ga Nansana mu kisipa ekisaffe ekisawe kyaffe kibeerewo mirembe na mirembe ekibanga waliwo omukisa omulala essaawe tukize mu manya g'ekereziya awo waliwo obuki obusobozi ekintu ekyo kijja kukuumibwa mirembe na mirembe naye abantu basinga okukaayana abali bantu bana bataano baagala ekyapa kite mu manya gaabwe tetuli shuwa ekitebe essaawe ekyo kiribeerawo ab'ebitiibwa nze nsanyusa okubalaba natambula mu nkuba n'ennumba RDC era abasinga obungi babadde bayomba banvuma bakola ki seba RDC nzikiriza nti amaanyi gane tegafiira bwereere bwe natambula mu nkuba neŋŋenda mu ofiisi ye ndabe nga mu butuufu embeera eri mu kitundu kino etereera era nzikiriza nti tufunyeewoko akangubanguba akalembereza tukkiriza nti buli we twogerezeganya bannabuwamba ate musiwusa empisa emirimu gy'okola era tukkiriza nti buli w'obeera awantu wakira wabeerawo enjawulo nze mbadde mukulembeze ebisanja 2 era ekisanja ekyasooka mwe twaleetera toyireeti eyo omwami Nsereko Sebuliba yasiima n'agamba Buwambo tuteekeko toyireeti era olwaleero abadde wakubeera wano naye lwakuba amawulire nagamuwadde leeti naŋŋamba meeting enaddako ey'okubiri wekinaaba kisoboka ajja sobola okubeera ng'akola ki ng'ajjawo mu mbeera eriwo buli muntu ayogera by'ayagala naye tukkiriza nti munaagenda okuvaano nga buli omu ategedde ensonga nga bwekola ki bwetambula ky'omukisa omulungi tulambudde byonna nze mbadde nsaba RDC nti mu lukiiko luno olw'abantu abangi twalifunyeeyo abantu ab'enjawulo kubanga tugenda tubeera ku nsonga z'ekisaawe kino we batatunuulira Senninde batunuulira Kabuye Sekiriwo oba Mukiibi naye nammwe ne mutandika okuzeetabamu direct kubanga neeyaze ennaku 2 obuvunaanyizibwa kyenkanyi ku kitundu kino twogerezeganye tukkaanye ebintu ebimu bisobole okubeera nga bikola ki nga bitambula nze mbeebaza bwebaza waliwo bingi ebyogerwa n'otunuulira omuntu ng'ayogera nze amazima ga Katonda nawandiikira mwami Bazannye ebbaluwa nga mugamba Buwamba akuze mujjukira ekitundu ekyali wali eri ku mulongooti ekyakatale ne mugamba twetaaga ekifo kyakatale naye baatuuse kitunda Chairman Sali Njulira
poloti eziri awo bakasalawo poloti nga 8 tokimanyiiko era abagula nze ate kyalina wadde obukulembeze obutini nnyo weebuti nsobola otunda ekifo emutansima kale nno kiki kyensaba bwe tunaaba tulonza akakiiko okusinziira ku bigenda mu maaso nammwe ne mutukiikirira nga nammwe mutuuka dayirekiti nze ne mutanteekako kubanga nze nzikiriza nti ogwange nkukoze eki nkukoze mbayise ne mutanteekako tulonde abantu mugoberere ensonga tutunuulire bino bigenda bitya bwe babadde bapima ekisaawe kino luli eri obubuzibu obulimu obwaliwo nti bwe muba mwami Kateeba mutegeeza chairman abakulembeze b'ekisaawe tutumanyi nga abakolaki abaliwo so nga omuntu nga aba amaze awantu emyaka egisukka mu 10 oba 2 oba 3 nga kwetuli kubanga bwe najja kuno ku Buwambo mu 2000 nze nawo tandiko nze nga negaseko Kateeba boy n'abalala ne tulumba abakulu tuwandiisa timu ya Buwambo mu liigi era ekyo tukikoze ebbanga lyonna tugenze tuzimba mpola ebyemizannyo nga tukola ki tubitambuza kale nno kye tukusaba obanga osobola okuwandikira chairman line 2 wakiffe tutegeeza ate chairman kyogamba nti tugamba nti nno watunda ekisaawe obuzibu bwali awa nti ebbaluwa webanga yatuukira mu ofiisi yo ng'ekutegeeza wali naffe olina otutegeezaako naye tewatutegeeza tubere otutegeeza bannange ensonga eno naye neeri etya kati ne tubeera nga tuli ku peegi emu naye wasirika ate notandika kukubeera ng'olobinga bassemugabi ba Pawulo okulaba nga ate batwataakinga nze ngenda ne tunulira Pawulo naye nga Pawulo levo yo gy'ozanyiramu ebyofi sikikola sikiriiko naye era yonna tuveeyo temukuba ngalo ekyo sawa ku RDC kyetusaba kiri kimu abantu bano bakole ki tulonde olukiiko nammwe nga mwemuli tuleme kubeera mimwa kubanga n'amanya gaffe gafa nti twakoze kino then bakomyewo amawulire ebintu bisobola okubeera nga bitambula bulungi sebo RDC webale kujja ne ba administrator mu nnaku ntono nnyo nzikiriza sebo RDC mu nnaku ntono nnyo mwami Kateeba nakuwulizaako okusaba kwange kwe kuno nkusaba oyite olukiiko lw'abakulembeze b'omupiira tulonde board of trustees tuve mu katemba kiki kye twetaaga ekisaawe okubeera n'abakulembeze nammwe ndowooza nawe ekyo gy'owuliriramu ki emirembe kyabanika bwe yakugambye bw'aba owulira nga ku lukiiko olwo tomwagalako mugjeeko naye ekikulu kya byonna wabeerewo board of trustees tukole constitution tugambe bajjanga kumalangako emyaka 3 abala batekinge over bwe tutakole bwe tunabeera mujjangu onkwenkule until when yita olukiiko nakikusaba naye mbadde nsaba bampadde eddakiika seconds 15 bwe mbanjogula temumola bannange kiswaza omukulembeze mumumola mukamafe ali wano ate temwagala mumanya mazima abategedde amazima akoze eki sebo namaze dde okwaniriza banange mube tandika okulengererako ewala tukyalina ebizibu bingi mu Buwambo wano olw'abantu abatono abatulwanyisa ki nze siyinza kulwana na kojja wange n'oli kojja wange ninajja nga nsama mwana muto nga amapita ni mwana kuvuga ku pikipiki kugali twasola gaali n'ekyebuuza olw'oboolaganya ne kojja wange nali twali tuli awo nga nze mukulembeze ne tufuna awantu abo abantu mwekendeeza okuloopaloopa nga muzeeyi tanakufa tufuna poloti ezalimeka niyo olw'okuba nti nze nali omulabe mu lusozi abantu bennyini baava natukatagamba muzeeyi omutemu wo ye Ssaabakristu w'ekisomesa ekipya n'atugamba saagala abaloma kuki kani bagi omuntu omu